ekizibu ekiri mu bannabyabufuzi wano amazima gababula naye mu kubulwa amazima ate abamu ku mmwe ne mukunama abamu ku mmwe ne mutandika okukola ebintu ebibaweebuula oba ebintu ebibaswaza ebigambo Iniakawesa byatuuse n'okukaba amaziga ku ttivi ba ttivi n'okulukusa amaziga n'okaaba ddala ddala ne bw'oyinza okubikakasa nti byogera bituufu twamaze dde otegeera olukwerwammwe eri buli muntu ayagala President Museveni amuyite amuwe ssente eri buli muntu eyagwa akalulu ng'ate okuswala mwafunye nti okwekwasa kiri kimu buli omu agamba nagwa kubanga NUP balya ssente zange tebampa kaadi NUP tebampa kaadi NUP tebampa kaadi naye bwe bakubuuza nti ddala essente zo z'oyogerako zibawaayo waziwaani teri ayogera nti nazikwasa buliba bundi kibaddewo ebbanga lyonna okuva lwe mwatandika ebintu bino era ensi nebategeera nti kati mwe yenkola yammwe kale ebwebanga yenkola yammwe n'abantu babategeera kati genda akasembayo okutegeera agatuuse ku mmeezi olwaleero Iniakawesa ekibiina kya NUP kigenda kugulako omusango ogw'okukirebula mu ngeri nti ogenda oyogera nti wakwata miliyoni 7 n'olwa NUP n'olwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ate nga tolina bujuzi kale nno ogenda kubanga okugulwako emisango egy'enjawulo era NUP ekakasizza nti ogenda kubanga okugulwako emisango onyonyole waliwo enkola ezemwafunye gyembaddegezaako okunyonyola nti eri buli ayagala okugenda mu NRM oba okugenda okufuna ssente asooka kulaga ebiri eno mu NUP naye ate asooka kugisiiga kifaananyi kibi oba ekifaananyi ekiraga nti nno ddala beeno bwe bali mu byansimbi njala nkutegeeze Iniakawesa n'abanna abakufaanana tolina bwogenda kubatiza nti ddala mu NUP bagula tikiti kubanga ate gwe mu bigambo byogerwa emidde okakasiza ddala abantu nti kituufu ddala tikiti wagigula ogambye nti wagenda neweewola mu bamaniredas neweewola milioni 405 ate nogamba nti nowaayo 4 n'osigazaako 5 ntwala 5 ano oba nogamba nti NUP wagiwa milioni 600 kakati ebibiri wabijjawa ntwe gwe wali oyagala okwesimbawo kuwa president komanda 0001 wenansa wali oyagala owa president ate yegwomu eyavudde ku TV n'ogamba mbu ekirubiri lwakyo ekirooto kyo obubaka bwa palamenti abaffe obubaka bwa palamenti muno bulimu ki okutuusa ku level etugana n'okukulukusa amaziga ku TV yegwe olimu ddala ddala obanga kituufu oli inginiya wasoma oli inginiya ki asobola okukwata ensimbi eziri mu milioni 607 n'olwayo n'olukwasa omuntu nga tolina bujulizi nga tolina wadde wawandiise nga tolina wadde kavidiyo komukutte nga tolina wadde katambi koolina nga tolina wadde kiyinza okubakinga ndala kituufu ng'olaba n'agula kitekino ekyemitwalo 17 bamuwa kalisiiti ng'olaba n'agenza mu supermarket n'agula just omugaati gwa 15 bamuwa lisiiti olwo bwe yakwata milioni 7 n'oluwaayo nga tolina lisiiti baba tolina kiraga onyumya ki waliwo ogula ki tugende ku eyo level oba tugende ku ekyo mumanyidde nnyo abalonzi bammwe era abalonzi mbafudde nti ebyobufuzi bya Uganda byakola ki ekisooka temina makulu ekyokubiri kugezesa bwubanga olwana okufiirawo ofune tikiti kuleva eyo ng'okuba oyinza okuba n'omuntu mubulago kati ku busungu gwenda byolesa ng'oliko TV ng'oyagala kukuwa Honorable Kayemba Solo mu bulago kiraze lwatu nti singa ate ogwa ku muntu oyinza era okugenda neki oyinza okugenda n'obulago bwe kyekiri mu palamenti ekyo mutuuka n'okuteekamu ssente ezenkanidde abo ate muziina ne muyingira amabanja
ekitegeeza mmwe mwennyini yemmwe mukulembeddemu obutakola service delivery nga mugamba nti mubeera mujjayo sente zammwe. Engineer Kaweesa bwe kiba nga kyogerako kituufu nga wateekamu miliyoni 7 simanyi kati obwangi bwa biliyoni namba na miliyoni 10 nga bw'ogamba nti wateekayo ebizimbe bibiri mu Manerenda, kitegeeza nti singa wamala n'ofuna tikiti eyo oba singa wawangula mu ngeri yonna, abantu b'e Nansana wali obasaza amagera n'amadda kubanga wali ogenda kukola ng'ozzaawo ssente zo, kukola ng'ozzaawo bizimbe byo kubanga ssente weewola neewole nga bw'ogamba, kitegeeza wali ogenda kubeera nga okola kusasula bamanerenda olwo nga ab'e Nansana tebakufunamu kye bayita service delivery. Era yemu omu ku babaka abayingira palamenti nga mugomba mugenze kulya nga abamu ebeerangira nti katugende naffe tulyeko. Tolaba nti abantu b'e Nansana Katonda yabawonyezza omuntu alingawo era omuntu alina enfaanana ng'eyo n'omuntu alina endowooza nga eyiyo oba ng'omuntu afaanana nga ggwe. Nze nno nja kugamba ekyokukola kiri kimu, gulakuba oganya kukkiriza. Ekisooka Engineer Kaweesa ebyobufuzi bireka biganya, beera ng'abantu abalala ebyobufuzi obiteeka. Olina option, actually olina options bbiri. Ekisooka ebyobufuzi ebyopposition biveemu, tokyalina law, tokyasobola. Ebyobufuzi opposition birimu okuspendinga nnyo ate ng'obeera ku probability obutawangula. Ebyobufuzi opposition birimu okugula tikiti n'okuwayo sente zaate ne batakulonda. Kakati option eriwo, yingira gavumenti, yingira NRM nga bwe wavaayo juzi n'olangira nti ogiyingidde. Totawana kwogera bingi, toyogera kinakiri, gwe langira bulangirize nti ofuuse wa NRM era bakuwe tikiti, bakuwe tisaati yaabwe, bakuwe ne kaadi yaabwe. Obeerenga Kansozi Bambi bwe yakoze. Yengeri yokka eringa ennyangungu okuzza ku byolina. Ekyokusatu, ebyobufuzi biveemu, biri byonna byonna biba bigaayi. Era osobola okugamba nti ye nze Kaweesa nfaaki ebyobufuzi lwaki sibita? You get ebyobufuzi bite biwumwe ogambe nti sijja kufa na nsi, sijja kufa na duniya, kanzire mu bizinesi zange n'ebirala, ebyobufuzi kambiveemu. Naye bw'onoomanga ebyobufuzi obirimu mbeera bwoti bigenda kwettira, ebyobufuzi bigenda kugwa mu bulago oyingira Kaweesa komanda 001 bikutuge ofe kubanga oli mutiitizi tobisobola, oli mutiitizi tosobola byabufuzi Engineer Kaweesa. Ozozanya emizannyo omuli egyokwekuba amasasi, egyokwewamba, egyokukolawo ebitiisatiisaawo, tolina kyofunyeemu. Okuba billboards zinene mu Nansana yonna paka eri Egombe okuba billboards naye nga tomanyi oba n'owangula n'owangula. Kati ate nekirala twategedde ebigambo byammwe. Mugera ne mwogera nti wakwata ssente zo n'oziwa Kyagulanyi. Mwana ffe twategedde engeri wazimuwaamu. Mugenda ne mukuba ebipande ne muteekako ekifaananyi kya Kyagulanyi ebbali. Kati ebipande ne mugamba mbu watadde NUP wataddemu ssente era wataddewo Kyagulanyi ssente. Kitegeeza essente ze mwongerako ze muwa Kyagulanyi oba ze mwamuwa kumukuba kumuteeka ku bipande. Ekyo nakyo twakitegedde, tekibaddeewo naye nakyo twakitegedde nti bwe mutwe mukola ki, bwe mutwe mukola. Kati okuba Kyagulanyi omutwe ku kipande yafunamu oba kufunamu, jagamba nti kufunamu kubanga ye already ali established. Gwe Kaweesa waabwe okyangezaako kwenoonya kulaba nti nawe ensi ekumanya oba obeerako ku ground, but ensi tejja kumanya nga ate okola ebintu bifaanaganako bwe bityo. Era nze nkugamba bugambi lwotekuba ne mulundi gwo gwa kusatu ng'ovuganya byesonyiwa bireke, kubanga neera ogenda kusigala ngaoliwo kati bino byokola wano nawa NUP ssente, nawa NUP ssente, kitegeeza eyo NUP wagifulumye, obeera wakyogedde tewagifulumye, then ekyo kyangu tewali akulinako buzibu kufuluma NUP. But NUP wagifuluma ogenda wa we banakwaniriza n'olulimi lw'olukambwe.
bwe banakwaniriza n'ezo embeera zo. Ingina Kaweesa nga njogera gy'oli kangatteko omubaka Fred Kayondo abadde omubaka akiikirira abantu b'e Mukono South. Olwako na interview mu gyogeddeko Kyagulanyi yakusuubula. Kyagulanyi yajja yakubye okuŋŋaana e Mukono nga tayogera kigambo kyonna kyonna ng'ayogera ku Fred Kayondo. Kyagulanyi yakubye enkuŋŋaana bbiri e Mukono. Mukono South lwe yalina okusooka okubayo baaluyiwa ne lutabaayo. Olwokubiri lwali Kalengera naliyo. Talina bwe yayogera ku Fred Kayondo, ye ku Fred Kayondo gwani. Ate bane Mukono constituency South gy'okika tebakumanyi. Kati Kyagulanyi afena obudde ku kyakugwe. Abantu ba Mukono South tebakoledde, abantu abakolera ate nga bakulunda mu mbeera. Kayondo mwe babaka abaali bafunye omukisa n'olondebwa mu muyaga ogwa 2021 ng'oli wa Democratic Party nga tosazeewo nti kodde mu DP naye ne bakulonderayo mu DP nga yimini nga tosazeewo nti kodde mu NUP ne bakulonderayo mu DP yo. Naye n'otakkiriza nti abantu bano banjagadde ne banonda mu mbeera ey'omuyaga ogwali omungi bwe guti. Kankole ki? Kanzire gye bali oba kanswikinge mutemu balabya bufuzi. N'ogaana oswikinga Masaruka yazze muto n'akuwangula. Ekyo kati musango ki abadde awo okugamba Bobi yajja Mukono Bobi yakuwanguzaako oba olina okujjamu n'akubira bameka byakuddala ne bagwa. Olowooza okubira Masaruka okujja n'akubira Masaruka laale oba ne bakola laale e Mukono kireetera Masaruka okuwangula. Bangi nnyo abaagudde tiketi ya NUP nga ne Kyagulanyi agende waabe n'omuntu okutali gumu n'okutali ebiri. Nsobola okuwaako ekizambu okyegedde. Kyagulanyi yagenda e Nakaseke bwe yalatandika Buganda yatandikira Nakaseke yasula na Walter Maguzi. Can you imagine okusula ewa Honorable Walter Maguzi n'agenda ewa Alanis Mayanja ezo konso zombi ba NUP eziwangudde. Kati awo tugambe ki? Kyagulanyi agenda ewa Butambala n'adda nayo n'abaddamu anko kubanga Butambala alinaanye eggomba yewaabwe. Butambala bwe wabadde abakulembeze ba NUP Vice President Buganda Deputy Secretary General Aisha Kabanda bombi baagudde naye nga Kyagulanyi yakubayo enkuŋŋaana ezitaka wansi wa bbiri. Kitegeeza nti okujja mu constituency yo si kyekyaleeta abantu obutakulonda. Alina gye yagenda ne batawangula. Bati ewuwo gwe Kayondo tewakolera bantu ate n'otamanya nti abantu bakulonda mu mbeera eyali nzibu ey'omuyaga. Kati ekyo bwekyakulema okutegeera kkiriza bakusabule era kkiriza abaana nti kkiriza tewawanguddwa Mukono egende maaso. Masaruka Robert atwale ekintu maaso. Bw'oli yagala maaso yolikomawo, bw'oli batoyagadde yingira bizinesi endala. Ekyokubiri oba ekirala owadde weepangapanga Kayondo tovaako sente yo weematira bannamawulire b'Emikono bakomplaininako ab'e Kampala ku palamenti bakomplaininako obadde wakopwa nga buli omu akuinako ki buli omu nga akuinako obuzibu. Bwekiba kati ng'obadde mulevu nga buli omu akuinako obuzibu ate gwobeera osuubira ki? Abantu nabo bakutereka. Abantu si basiru. Abantu bagamba bwate wabadde yeeyisa kale kati ffe katumulimire mu koona ffe katumutereke tujja kumusasula. Ate abantu basasula ate aba abantu bo mu byalo kati constituency gy'obadde okiikirira Mukono South abantu basasula era abantu batereka kati baali bakuteresa. Kati ke kaseera bakole ki? Bakulezeeko nti be balina obuyinza era be balina obuyinza bwaki ba constituency. Ndabyeko nno omusajja abadde omubaka palamenti owa Mityana South omukulu Richard Lumu ono y'omu ku babaka abatalina nnyo makulu mu palamenti era abatabadde nnyo n'ensonga nga kugamba ne watandibaddeyo palamenti yandibadde egenda mu maaso. Richard Lumu mubaka wa Democratic Party yagudde akalu. Oyo yakulembeddemu ekiteeso kye bayita parliamentary administration bill. Ekiteeso ekigendeddwamu okulonda
leader of opposition mu parliament ati agala kijja kukijja ku nti ekibiina ekirinayo ababaka abangi opposition kyekironda law olwokuba nti bano bonna ababaka ba DP n'abo ababafaanana bayitibwamu n'ensimbi bakyukakyuka ddala ensi yaabwe bagiryamu naye ne Katonda etali yanguzi obadde wabikoze n'oleeta obuteeka yadde buyise okugenda kuyita leero palamenti etudde okuteesa ku nsonga eyo naye gwe palamenti mwekigenda okukolera sinewe kinaba kiyise togenda kugibaamu akalulu wagudde ate togenda kudda mu byabufuzi bya Uganda kubanga bannayuganda kasaba kuwa bannayuganda bakuwaayo omukisa ogwo olina okukozesa bulungi lumu gwomu ku babaka ba palamenti aba DP abalondebwa nga wakati mu mulyango gwali kugenda mu maaso ogwa people power mu 2021 buli mbaka wa DP we yali n'awangulirawo omuyaga gwali mungi yali w'amaanyi n'ekirala abantu baali bamwagadde nga muntu lumu Emityana South abantu bakwagala n'owangulira ku kadi ya DP Kayondo abantu bakwagadde Mukono South n'owangulira ku kadi ya DP mu 2021 mu mbeera yali ensibu ennyo wabula bamaze okuwangula ne mukola disservice ku bantu bamwe kati lumu mu bintu ebiruma bannayuganda n'ebintu ebiruma bannamityana gy'ova bwogenza okulaba nga ekiteeso ekyokulonda loobu kyekikulu era kyekyetaaga okuteeka ku mwanya kirondebwe nonsense muli basajja bakulu mwasoma amateeka naye temutegeera muli basajja bakulu naye temulimu makulu otegedde ensonga eyo muli basajja bakulu basoma amateeka naye temukola ki temulina makulu because mulese ensonga mulese okusimba ensonga eziyamba bannayuganda ne mudda ku bintu mwe ebimu bimuyita personal gains oba mwe bimwetaago mwenga mmwe because omugwe singa wayita ekiteeso ekikwatagana mu kutereza amalwaliro ne constituency enyini byovaamu ey'Emityana yandibadde ekuganyulwamu newandibadde okudda akalulu bandigambye nti affe twalina omubaka gwe bayitanga lumu naye lumu Honorable Richard Lumu eyagudde akalulu ow'Emityana toyina wadde ekiteeso ekitegeerekeka mu palamenti wabula walabikiddemu kino kye babawerako essente mukireete kubanga mwagala NUP ereme kuddamu kufuna bukulembeze bwa palamenti mwagala okutegamu emikono byammwe ebyo ebya DP ebyasala ne bigendamu NRM bijje biwangula obwaloopu kati ne kulowooza ensi tetegeera bwewaleeta etteeka eryo oba wagenda okubaga biru eyo palamenti nekuwa certificate ne bakukkiriza ogende mu political parties ne ba stakeholders ab'enjawulo obeebuuzeko ku kintu kyoleeta tewali wadde political party n'emu yakukkiriza kazibeere neeza zitalinayo babaka bangi kubanga ezitalinayo babaka bangi zandigambye nti wayi bakikyukemu osanga wafaana wangula but because bamanyi nti ekituufu majority yebeera ne ku opposition side majority party yebeera erina okubaamu loobo party esingamu abantu abangi opposition kino FDC yakayana kubanga ekimanyi nti ebaddeyoko ne kuba Wafula Ogutu ebaddeyoko ne kuba Petro Wolo Chan ebaddeyoko ne Nalongo Winnie Kiza ebaddeyoko ne baloopu ab'enjawulo because bwe badde in elite. Now it is time for NUP because NUP erina ababaka abangi and all the political parties bakkiriza nti ebiteekamu ne batambulira lumu wakola consultation mu bibiina byonna ne bakugoba bwekibanga bakugoba lwaki ate ogenda maaso n'olimezaamu notandika okuleeta ebintu ebitakolera abantu batayagala ontegera bulungi nnyo. So gwe palamenti ogifuluma nawulidde nti n'abantu b'Emityana byalowadde byewali okoledde ekisaawe wabagambye ogenda kusimbamu kasooli mu kisaawe abantu b'Emityana South omubaka ekisaawe kye yali abawadde agenda kusimbawo kasooli era yabagambye gwaddamu okulaba nga kyakyalizaayo ekigere mu kisaawe kye tabbu y'amaanyi. Kale nno ng'aweewuunya ekika ky'abakulembeze bwe tulina omuntu nga lumu yali azzeeye kufuna ki yali ayagala kufunayoko naye kasita ofunye emyaka 5 oba ofunye ofunye akasente akawerawerako miliyoni 3 buli mwezi emyezi 12 ogwo gwe mwaka gumu emyezi
emyezi 5 emyezi 62 almost emyezi 62 gyomaze mu parliament, emyezi 5 n'emyezi emirala mmeka n'emyezi emirala 10 actually emyezi nga 62 gyomaze mu parliament nga buli mwezi ofuna miliyoni 3 kimala. Genda n'ekyo kimala, genda onale bulumu, genda Kayondo, genda n'abawala ababafaanana abalinga mmwe. Naye okujja kwakyamula Seetamu tujja kwongera okukwebaza nti munnaye ebintu bingi ebisuuliddwa. Abannabyabufuzi baali batusiba akatambaala nga tulowooza nti no nga tumanyi kyetumanyi kyekituufu, kumbe nga mwali mutufera. Kati mbadde nabeera lumu ng'agenda mu maaso n'okuba ng'agamba mbu simanyi NUP laba ababaka bagenda okujja, laba ababaka abazze nalyokawo example Ssemujju omuteeke mu musisi bwebabwa ebigezo nowa Ssemujju nowa ne musisi ani abiyita very stupid lumu. Ssemujju yajja bw'atyo bw'ali ebintu bayiga biyige, bw'abanga musisi yazze naye mumuwe chance naye ajja kubiyiga. Bw'atyo Ssenyonyi bwe yajjanga mumuzaalawazaala wange mugamba Ssenyonyi agenda kukola ki, ne bamuwa obwaloopu ne mumupinga ne mugamba naye Ssenyonyi waliwo amusinza okubeera loopu, waliwo amusinza okukola lolo bulungi eya loopu n'ono omusajja mu 5 ono adayinga envidiyo y'e Masaka teyasobola kukola Ssenyonyi kyakoze mu palamenti. Ngamba ono yabba e 5 talina kyeyakola kopyade ku Ssenyonyi gyaweerezaamu ngalo. Kati otuleetera example ya Ssemujju ani yabagamba nti palamenti yaabwe tebaali bakuvaawo. Mukijjawo ekyogamba laba kati aba be baleeseemu kanza omusisi mwana muto ebigenda mu ggwanga mu maaso tabiraba, tabaddewo, yavudde Bulaaya nti ebyawano tabimanyi, si munnamateeka wa wano, tasiba makooti ng'alwanira justice ng'alwanisa okulaba nti ensi ebaamu justice. No, mutubalemu amagezi mutwalemu amagezi segede. So nja kubagamba oba ba MP abazze oba Maseruka yazze wa myaka 23 oba wa 24, leave people to be. Mumuleke ne ba Ssemujju bajja tebamanyi, ne Bampuuga bajja tebamanyi, bayiga bwizi ne bano banayiga. Parliament bagikwata tenda nti tebaali bakugifuluma, boma nga tebaali bakugifuluma bagende bakoleyo eyaabwe kasita bafulumye bangi, bagende bakoleyo eyaabwe babeereyo gye tunaabasanga. Oba sakyo bagende ku palamenti yaffe ey'oku CPS kuba nawo waliwo palamenti buli lwa 6 palamenti yaffe, bagende ku eyo eri bagituleke mutegedde bulungi, bagende ku eyo tetulina kyakubakolera. So ebyo byo bwe bitu bigenda okubeera bwebityo bigenda okubeera. Sirina nze muntu gwengenda kusaasira ku nsonga ezo, sirina gwengenda kusaasira. Mukole bye mwagala naye nga mulina okukimanya era nga mulina okitegeera nti ebyofiisi biba birina okutambula ate tebitambulira ku muntu omu. Bwe muba nga mubaddewoko chance mugifunye ne muweereza, appreciate Bannayuganda babawadde that chance okubeera abakulembeze. Wakati wano Uganda mwena nakusima busimi kubanga wano temukulembera, wano mukola mulimu ku mulimu. Weebaza Bannayuganda bakuwadde omulimu emyaka 5, wano mulimu si kuweereza. Olaba oli afiirawo kawesa ayagala kuba mu bulago bwa muntu kubanga teyawangula, kitegeeza badde agenda ku mulimu. Kati mwabasobodde okuvaayo mwebaze Bannayuganda babadde ku mulimu emyaka 5. Lwaki ye wano nsukkawo kale wano sigenda sukkawo naye nga njala bategeeza nti Dr. Ssenjobe wabioganya wali Mengo agamba nti mugende mufuna okujjanjabwa mwe balina ebizibuzibu ebyenjawulo, balina ulcers ebyo pressure aniana ebiriga ebyo ajja kuba nga asobola okubajjanja. Mugende wali ku Beaver House Mengo asobola okuba nga aba ajjanjaba opposite Masengere oba kooti Mengo ekikuba ekijja bwe kityo kyekyoyita ku Beaver Organic. Era okuba n'essimu osobola okuba essimu namba wezinaawo ne bakwata ne bakubuulira oba yina gwe wasobola okuba ng'ofuna n'otegeera ekintu nga bwe kiri era nga bwe kitambula mu mbeera efaanagana bwekyo. Kale ndowooza kale wali tumuluswa nti naye wandegeya musobola okugendawo kyemisana bwe kiri kyeggulo kiri ekyenkya. Restaurant waffe nnungi nnyo okuzaama, terina mutawaana, terina buzibu, buli atuukawo
emmere ebaawo mu budde bwonna anti nabwe abaawo n'abaana bonna ekintu bakikola bulungi mu ngeri eyogunayizibwa so mugendeewo tusobola okuba nga ebazamula bulungi nnyo neddala so nokola ne ka order esimu weziryawo nobakubira nti bano sigenda kusobola kutuuka naye ndi wano nga Kawempe ndi wano nga ku palamenti ndi wano nga Ekololo munkoleko bajja kusobola okuba nga bakolako mu mbeera efaanagana bwetyo. Bannaffe aba Winners Light banoge bagita Winners Light Training Center bakujjukiza gwe wenna ayagala eri buli muntu actually akagambo kangasino bulungi wano Winners Light Training Center, Winners Light Training and Skill Development Center, Winners Light Training and Skills Development Center. Bongera okujjukiza bwenna omuzadde oba omwana bagamba genda osaale ebibyo omuzadde oba omwana amaze senior 4 amaze P7 alemedde okufuna ekigattaka alemedde okweyongerayo genda wali empererwe kukiddaawo ekiteezi just katono nnyo ekipande ojja kuba okirengera kira nekiriko Winners Light Skills and Training Development Center genda omwana okutwala omwana obulenzi bagende maaso okubanga ate bamusomesa okukola keke okukola emigaati okukola dadisi okola obuntu obulabo obuyambi bwako obwokulya osobola okubanga ofuna sente oba ofuna skills ezisobola okubanga tezikwongerayo mu bulamu kati namwe eri abalina obubagabaga abalina birthday parties ennene abalina weddings abalina embaga ennene era Winners bajja kukolera cake ate nga basobola nogidelivaringa wonna woyagala okugitwala bwobawa buwi direction ya mukolo gye bugenda kubeera balina emmotoka zaabwe balina abakyala abaziteekateeka era abasobola ojja okunaalinda keeki paka emunaamano gisala neyakuyambako negenda wagunde negenda wagunde balina ebokisi ennungi kwegamba papakeginga bulungi nnyo keekisi zaabwe wenna alina embaga saagala otandike banga okubaliisa keeki ziringa bigaati muve ku mukolo nga bulabaga keeki sagitegedde keeki eringa mugende ku Winners Light Training and Skills Center bajja kuba nga bakukolera keeki ennungi amaduuka abagala okukola bookings abasupermarket abagala babakoleko abaana omwana adde okusomera agala kupakingira bukekisi agala kupakingira budadizi ogenda ku vidi ogenda kuki ebyo byonna ebigwa mu kkobo eryo bakubire essimu zizo wansi awo bajja kusobola okubanga ate bakukwasaganya bulungi nnyo ekintu kikutambulire awo bw'otuuka emperera kwekyo kikuba ekikyama emperera ekyo kibayita ekindi ekiteesi okitambulako katono ekipande Winners Light ojja kubanga okiraba era ojja okukyamira oyambuke maaso ojja kusanga ekikobera ebakolera emirimu era ekifo kigazi bulungi nnyo nawe ayagala okulambula osobola okugendayo konosa okolanga ebintu ebiriwo era bwe babikola then oluvannyuma nobawa business nemukolaganira wamu mulimu ogwo